akatambi k'omu ku beesimbye Western Youth MP kazzeemu ensasagge oluvannyuma lw'akatambi ak'obuseegu okufuluma nga bagamba mbu kikuddiremu nga bagamba mbu akatambi ak'obuseegu akafulumye k'ono Elizabeth abantu bonna gwe bamanyi kankweza ayagala kifo kya Youth MP owa Western. Kati perspective ziri bbiri njagala munkwate bulungi okusinza ku bantu ab'enjawulo mwana wa twavuddeyo kwera nga bakikonfaminga abakalabyeko akatambi nti mwana muwala y'ono wa NRM atuukirira Prime Minister atuukirira Nabbanja ne President amutuukirira kyokka ate abalala ne baba ne bagamba yes akatambi weekali naye mwana muwala ali mu katambi yafaananye mwana muwala ono Elizabeth ayagala okwesimbawo ku bwa Youth MP Western Youth MP. Tegerekese bulungi nkugamba perspective ziri bbiri abamu bagamba ddala kituufu abalabyekana akatambi nti ddala y'ono youth ayagala okwesimbawo ku bwa Youth MP Elizabeth kyokka abalala ne bagamba bannange okusinza akatambi kanene wetukalabye mwana muwala ali mu katambi yafaanana ono amakulu mu kyo si yeye okufaanagana Sseruganda naye bagamba mwana muwala nga yafaanagana Elizabeth ali mu katambi kano kate tubayite na balungu. Nze ng'omuntu saagala ontunuulire ogambe mbu SMX wakalabye sinnakalaba temunneesibaako akatambi sikalina mumanyi okujja mu inbox kansindikireko nandyagadde okalabako totawaana akatambi sinnakalaba nkugambye abakalabyeko bagamba mwana muwala yafaanana ono n'akamala bukamazi kyokka abalala bwe bamulabye bagambye mwana muwala yeye naye kyonna kye kiri abamu bagamba ntalo za bululu kubanga NRM eri mu kamyufu nti omuntu wajjirayo akatambi nga kano kaba kaweddemu olw'ensonga gwe kalyayo wabeera batandise ojja okubamu ebituli kubanga mwana muwala oba yeye oba si yeye olwedde kinene kiba kikoze impact ku ye okitegeera kubanga amawulire gasaasaanye buli omu ayogera kyawulira kyayagala kati oba yeye ali mu katambi oba si yeye olwedde kimu affectinze olwedde time ya campaign buli muntu akutunuulira bw'onojja mu campaign bagamba nangenda bakolera enguudo amalwaliro biki ng'oli ali ku ssimu ng'olowooza akulikodinga kumbe eno wakutunulako watunula katambi watunula bwati so kyonna kye kiri wano ku SMX Media enda making sure nti nkuleetera updates zonna zonna nga zigenda okubeera nga zifollowinga up kyonna okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere so wano ku SMX Media sobola bulungi okulangira business yo otukubako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Akatambi kono omuwala ak'obuseegu kafulumye mu mawulire ge tuyinawo. Akatambi kono omwana omuwala ak'obuseegu kafulumye. Wabula kino ngenda nange kweteeka mu ngatto ze njogera ng'omuntu eyali afeesinzeeko ku effect y'akatambi okufuluma kubanga akange mwenda mwakalaba. Let me tell you something. Ono omwana omulaba ne posta zibadde zafulumye ng'agenda kujja mu kalulu Western Youth MP ekyana bakiyita ki Elizabeth. Ndi pretty sure ono omwana taweza myaka 29 oba 27 kyaka kiri mu 24-25. She had a bright future. Ono mwana ina bright future. Ono mwana abadde abeera ne President Museveni ng'atuuka mwana wa NRM nga buli kimu life is moving on so softly but simanya akatambi oba kapya oba si kapya naye nga yeye. Akatambi kano kagenda mu affectinga kyotamanyi because of the past mistake gye yakola. Let me tell you something girls. N'abavubuka abato kubanga ensobi tuzikola tukula. Tokkirizanga okwekwata akatambi ng'oli bwereere kino ngenda kukiddamu. Tokkirizanga in your life ne bw'oba ogudde mu lave etya n'okwata video ng'oli bwereere ne bw'oba nga gw'ogyekwata ng'egenda kusigala mu ssimu yo. People are hacking Snapchats. People are hacking phones.